Brazil Argentina alaba Data TV munana ezemisana z'olwa Sunday mu kibuga Kampala n'emiriraano yakakubako katonyerera ate era bangi kabayisizza bubi naye wakati tuba twebaza Katonda tuwa kakuba waliyo mikwano gyaffe benalabye nga bo balajana France heat wave kati bali mu 46 point something naffe tujirira tujja kutuuka waawo kiva ku makolero okwocha ozone layer kati awo kitegeeza ffe tuli tukyali kale naye industrialization keyeyonge ate pollution waffe mu binnyo China keetuuka wano embeera ejja kwongera okwononeka akati awo wali obuzibu ate abalala nalabye bo balajana bannange Katonda tusaasire enkuba etonyeko oba bali nakaseke wena kasongola nakaseka akati awo nosirika nogamba ati ate nze bwensanga kakuba kaleko ate bwetonye nyingi mu Kampala amataba ne gajja so kati awo Katonda ne tubeera nga tumuzi ayiseko omusinzizo kulikayo njisava kini mayanja program Ensi Mwetuli buli lwa Sunday saawa eno tuba tugguse ne musajja mukulu Samuel Kasozi nanyini bigambo nja kubaleeterayo omusajja omulala wali omusajja omulala gwenjagala akyaleko wano ayi atoliye yansusemu ebigambo alina engeri gyabizingazinga nga asinsimulira ddala ojja muwulira yali wano juzi n'anyumya ebigambo naga nti ensi bakikyusa dda kati balina bo gye basenga ewaabwe oba ku maazi satani ndowooza naye tebannaba just bakyali mu process kuba tewali bulamu wali abalina space center gye balambula mu bbanga space center ye ate eri mu bbanga just orbitinga Earth ne planets abalambuzi babeerayo balambuzi bagenda era bangi babalambuzaako ne balambula ensi eno ne ku mwezi lunar tourism ngayigenda ekizungirizi kikke wansi buuza kubatulaba omulabi wa Data TV webale nnyo okozesa olunaku luno olw'okuwummula n'obeera nga weeyongedde okubeera ku Data TV okunoonya amagezi pozi n'akakuba kano akatonye nako mukeebalize manga maate kaliiyo ate n'enkuba okuva edda otulanga ne mu Bayibuli gwabanga mukisa oli bw'atasasulanga kimu kya 10 teyafunanga nkuba ng'ani agisasula mu ndagaano enkadde Abayisirayiri bw'otasasulanga kimu kya 10 ng'ewuwo ebuukawo ng'etonya ku bibanja by'abalala ewuwo n'etetuuka abamma bagereko omusolo mugende mu maaso munaatera okusasuza ogw'enkuba ng'enkuba tetonya ewuwo bw'otasasula omusolo enkoko ezo bwe zizaala obwana buba bulema embuzi buba bulema paka lw'osasula ekimu eky'ekkumi so ye Katonda wedde w'Abayisirayiri Data TV tukole tukweza tusinzira ku maliro gwa kubiri kizimbe kya Ssaabasajja Kabaka ekya Muganzirwazza Ekatwe Ensi Mwetuli tutunulira ebintu ebiri mu nsi yonna okuva ku ttaka ne wansi mu ttaka ne twambuka ne mu Bwengula olwaleero tutunulidde ki tugendeke Japan tunava Japan tujje tudde Korea tulabe gye tufundiikiridde olunaku lwaleero ntunulira amawanga 20 gannaggwadda go bwe gebala gali 19 ne European Union kati European Union mukago gw'amawanga 27 akali ate gote galimu mu G20 mwe gali na European Union ate bali twanage gwanga eddala gwanga kwali na European Council yeringa government yafuga European Union Brussels Brussels Belgium then ne ibera ne president then ne cabinet so kakati ne iberanga nayo liringa gwanga ddamba kuba ekintu kino kyabaddeko kye bayita G8 katukinyonyole G20 yes koso oli ne G8 anti basooka kuba G7 ne bagenda nga bambuka bawera G8 then kakati amawanga we geeyongera okubanga gakulaakulana ne bagattamu amawanga amalala kati North Korea yemu ku G20 teriimu South Korea yerimu South Korea yemu ku G20 yemu ku mawanga gali gatandika gatya kati G20 just forum oba lulinga lukiiko olugatta amawanga gannaggwadda naye nga gabigegere mu byenfuna naye nga mu kusooka lwali lugatta bugasi just ba head of states abamawanga 7 agali amanene gannaggwadda mu 1999 bwe bafoomingira amawanga 7 nga bagatta ba head of states abakulembeze b'amawanga 7 ne bagavana ba central banks z'amawanga ago so lukiiko at first lwali lwaba president n'abagavana kati olwaliro lutuuse nalugendera mu byanfuna kakati wabatuuka 28 ne bagattamu ne ba foreign ministers so kati luva kukuba olw'ebyenfuna n'ebyobufuzi n'ebyenfuna naye buli baali badiscussinga ku byanfuna byokka ku ngeri ya kudevelopinga amawanga wage bayita developing countries ne industrialization n'okunyonya ku challenges Iran mwerimu ago teriimu ani alimu mbawalabu mu bawalabu mulimu Saudi Arabia
Kabaka Salman. So tokola yabadde nyera ne bali mu Argentina luli bamusosola olw'emivuyo gye yakola okutta Jamal Khashoggi. So kakati mu mawanga ag'Abawalabu mulimu Iran ne Turkey. Mawanga Saudi Arabia ne Turkey. Saudi Arabia. Iran italiimu. Iran italiimu, Israel italiimu. Engeri gye bamusojja. N'okubata nabakutuuka kubaamu bannaggwadda. So G8 lugata amawanga agasinga obugagga. Era wano mu Africa tulina mu South Africa yokka. Nigeria eragawa. Nigeria bakyali bannatuukawo. So South America ne tubeera na Brazil na Argentina. Uganda ejja. Tetujja. By 2040, Vision 2040 tetujja kubeeramu. So kakati amawanga gano woogatuna abantu bamanye amawanga gano ku bugagga bw'ensi kye bayita gross world product. Abo. Bebabwongo b'ensi world product abo. Ku bintu byonna ebiproducingibwa mu nsi yonna. Bo amawanga 20 ga producingako 80%. Tikatugambe singa bano abatuula abo. Abatuula abo 20 ne ba governor ne ba foreign minister. 80% ku bintu byonna ebiproducingibwa. Abantu beba factory agriculture katugambe kale katugeze ku ekyo twandise GDP eggwanga. Naye kakati no eberanga GDP yansi yonna. So bagita gross world product. So katugeze nti sukali nti ensi yonna producinga tani 10 eza sukali. Bana manga 20 go gabaga producing ako kinana ku 10 bo. Fa basigadde omuyolo ne producing ka 2 go. Twesondera omu. So ge mawanga ago. Then kati wotuna ne gundi ne population galina 2/3 of the world's population. Gegasingamu China erimu billion, India billion, Japan, Russia bali mu million nga 2.8. So ne population baba ino kukwata. So kakati amawanga ago kyegavudde gabeera ki ko katali akyakatali era nakatali kyenkana asinga abantu amangi nakatali nakanene. Era world trade ba contribute 78% ku bintu kuba bo bayina abantu bangi ate bagagga bayina kye bayita ability to pay oba purchasing power. Tino omumerica omu asobola okugula ebintu sub county yaffe gye tutagula olwokuba bayina sente. So kakati abo bebagi 20. So bagitandika mu 1999 ne batabeera wa G7 then ne batuuka 2018 n'abeera ba G8 then 2010 ne balyoka bagattamu amawanga okubeera G20. Kozo ne European Union netuulako ng'eggwanga nayo netuula ng'eggwanga. So ge mawanga ago basisinkanye wa mwami mu matwale ga mukuwane Abesinjo. So buli mwaka batuula kibakakatako naye mpozi 2010 ne 2009 baatula emirundi 2010 emirundi 3 mu mwaka abuzibuki just byanfuna kuteeza byanfuna na mawanga gana amalage bagattamu. So kye kyabatuuza. So kakati kuno baatudde Osaka. Osaka yengamu ku bibuga ebyamaanyi mu Japan. Baziyita conurbation. Conurbation ya Japan. Ebibuga nga 5 byegatta ne bikola ogubuga kye bayita conurbation. Kampala ne yegatta ne Mukono ne Wakiso ne Mpigi nache Metropolitan Kampala. So kakati gye baatudde meeting amawanga gonna ne gajja naye nga kyagenza okujja tikino kyabadde kyo kyetaagisa olwa enkaya ziriwo ez'ebyenfuna babiisana wakati w'abanene abasomanyi basatu babiri. Okay, kakati at first twanyonyako ddako twaliwo kye bayita PAX. PAX eggwanga erimu ne libanga ly'amaanyi ne licontrolling amawanga amalala. So kakati nenga nti kakati ku mulembe tulina kye bayita PAX Americana. Tifasooka ntubeera ne Pax Roman Empire ne controlling Yesu ensi yonna. Ne tuvaawo ne tujja tubeera ne Pax Britannica. Britain ne controlling Mulunana Britain ne bayamaanyi. Ne tuka 1886 paka 19 Tagale nsi. So abantu balina okumanya ti buli eggwanga lye lituuka nga superpower lijja linafa waliwo abalivuganya ensi tebana mirembe. Ensi ezuuga nnyo kati superpower America superpower tubadde ne Pax Americana oba kye bayita unipolarization ng'eggwanga limu lyeri superpower kye bayita unipolar. Kati ne kijjanga kivaawo ne waddawo bipolar nti Russia nejja neddamu nebeera ey'amaanyi nesituka ne baba babiri.
kaka ituze ku multipolarization kozi Russia yarafuira muchenda goba cheva vao then mu 12 ne bangeze ne situke nguru Putin yalinda ne tuva ku unipolarization ne tudda ku bipolar mawanga abiri gonna ga amaanyi yeli Sydney yagulirawo yali mukaddenye no mwenge gwa musukako yali mutamivu kati Putin yasitude kati Putin so Russia ne yegatta ne ziba bbiri shibera bipolarization America Russia kati esawe eno bakugamba 235 prospect eziraga nti China ejja kuba super power China ngeyisa mu byanfuna siru utalo mu byanfuna then bya technology awo China ejja kuba super power ate bagamba nti one who economic substructure controls the political superstructure tioli wabanga wamanyi mu byenfuna n'ebyobufuzi akuzingako munani so kakati ekyo kyekimu ku kirese challenge nti America bagikyaya kati kyenkugambye multipolarization nti mawanga asatu gonna ga super power Trump bamutumanga messenger mu nseno kuba kati ndaba nti yarengedde nti wali yasituka tumunyigeko tumukakanye ebango walimedi wanikanyo era yemu ku nsonga ennyo lwaki Trump yawangula akalulu kano bagenda okulanga Bungereza ina Theresa May mukazi Germany ina Angela Merkel nga NATO nafunyo nga yonna efugibwa abakazi batuddewo ne bagaka tuteekeko essajja lino so Trump we yajja n'amaanyi mangi era relationship yawe ne China yatandikirawo okutagala nga bakirengedde nti China ekoze eki yasoka namuyite uwe nibasinkane Florida nibasoka banyumyamu kati mu meeting yawo yekimumala okujajinga nti abasajja bano tebajja kuba bangu so Trump n'alyoka aleeta police ku China olw'okuba nti China efuuse ki ey'amaanyi ebakyalenjinga ddala mu byenfuna one ti China ina population nene nnyo demand ebeera nene basobola okudimandinga ebintu byabwe basobola okubyeriira bye balidde bakozi ate babyekolera ate ekira population yaabwe erina value basomye bagezi mu technology tebalinga mawanga galina population banagaga abato kati bava China tebalinga mawanga galina population ngeri useless kati ngano mu Africa tosonga ku Uganda tebali productive naka population ya futite productive singo bala per capita output osanga makanga mulimu omusajja omwaka olafuna omusala gwa mitwala 4 nga basigadde bonna teri bafuna sente bonna badependinze ku oli so population eyo na teri useful so kati China wesingira so kakati awo kyekimu ku nsonga nti lwaki olaba waliwo economic war wakati wa China na America economic war eno enyiza amawanga agasinga ate agafe so kyova ensi yonna yavuddeyo ne bagenda Osaka era Trump yafunye meeting ya sawa gundi zaade dakika 8 nga bali ne Xi Jinping ngera Shinzo Abe ali wali yabakubiriza awuliriza naye basobola okusettlinga Jinping wa phone agenda Osaka atuke wagendera Osaka twabale tuva Japan twavudde China bali Ganshu je twabadde abakulembeze ba Afrika babaddeko n'omwami oyo mu kafubo ne bako yebogera tugenda eri bano basoka kuteesa omusajja wa North Korea Kim Jong naye reporting ake China irembera naye nabako bakanya ne baloka bagenda Osaka kati nebuuza China yani gotufu afukamidwe ensi yonna yonna buli mwaka tudukeke China kati awo anti kakashe nkugambye nti ensi yonna emaze okulaba tino omusajja ono w'amaanyi olwokuba China nti yo amaanyi gayo weegalagidde mu byanfuna China ba spreadinze mu nsi yonna wa chenjaga yero basoka kola busajja bwa plastic ano nga twakabamuta obusirikale bwa plastic kakola abana ne banyumirwa soka chenjaga okulaga nti lwaki China efuuse nti Trump we yatukidde okuteeka sanctions zino ba tariffs nata njaga abantu bategere tariffs waliwo ebintu bibiri nti protectionism amawanga ga protecting ebintu ebiva mu mawanga amalala bireme kuyingira waabwe bakozesa methods nyingi naye esinga okumanywa ye embargo totobani ne tariff nti tariff si kugamba nti no baganira ddala ebintu byonna nti no temuyingiza wabula bateekawo omusolo kati omusolo ne kibeera nga abantu eno tebasobola kubigula oba ne bateekako limit nti kino na kino tetukyagala so Trump yateeka tariffs
ku byamaguzi bya China ebiva China biyingira mu America. So mu America eziba imports bye bagula okuva China. So nga twaniriza byanirize. So kakati bone babiteekako tugenza okutuuka kati nga babiteekako billion dollars bisatu nkaaga. Nga zonna ezo ziremesa ebyamaguzi okuyingira. China nayo kye yakola nayo neeteekako tariffs ku byamaguzi. Nti China ebadde egula America balima nnyo soya. Adagwera China. Then ne poko. China bali nnyo babanyo obugere. China baatuuka n'ekiseera mu Ming Dynasty nga bonna abasajja ab'omulembe basiba enviiri eziringa akakira k'embizi. Kakira amatu. Akakira k'embizi. Ng'enviiri zonna basiba puntairo. So kati ng'omusajja yenna ow'omulembe. So kakati demand esinga yonna ennyama mu Canada mu America egwera China. So kati nabo ne bateekako ne kinyiga farms. Kati state mu America kubangu kube. Northern states bo bali ku industries, southern states kukulima. So kati state zo mu south nezinyigirizwa. Ate luberera ziwagira nnyo democrats. Trump agenzo kiraba. Nga bamukuba. Ali mu buzibu. Kwe kujeno nga kakanyemu. Kati n'ekirala ekimu ku kireso olutalo luno olw'amaanyi kye bayita 5G oba 5 generation network oba internet. The 4G network, what 5G? Between 3G ne 4G. Kati China, Huawei company ye China. Etadde sente nyingi nnyo mu kudevelopinga bagita super fast internet. The 5G. 5 generation network. Kakati amawanga amala nti Samusanga Korea yekola. Then wadda kugundi zine ndala semenisi nezivera mu Finland amawanga amala. Bakwano ba America. N'amakampuni ga America babadde tebanna developinga technology oyo. China nge baliddeko empanga. So abo wona olutalo wali mu Hawaii. Nate wali kyamaanyi. Olutalo lwaluma Hawaii. Tewali kyamaanyi kyonna. Kekavuyo ujakandi etirako oluganda yali kulidde mu iPod. Simu zino iPhone, iPod, iMac, yadduseeyo ne munagenda addukayo. So kakati awo we wava obuzibu bwonna. Ti America neeyagala okulemesa China ereme kuteeka ki technology oyo. Kubanga yegenda supplyinga Asia era South Korea n'ebiki n'ebirombe ebisinga mu China bakozesa technology okuba asobola communicatinga mangu. So bagenza okulaba nga basayinize contract n'amawanga 50 gagenda kwesa technology gagenda kuba amakampuni gonna ga Apple agaba America gani gonna. So awo we wava kati Trump ne yekwasa nti gundi eno Tekino. Tuno bateka mu Tekino backdrop technology ngasobola okuketambu na America communication. So ne bekwasa ekyo nti threat ku national security ne balyoka bateka ban ku China. So kakati ebyamaguzi trade neberanga eri affected. So kakati lutalo lwa byamfuna lunene nyo lwetaaga program n'aba ne tunyonyola ku lutalo tusoka tuyingira Osaka yenyini munda mu Osaka so kakati bagenza Osaka ebyo bye bimu nsonga zabadde nyingi nnyo baade balina okwogera ku twabadde ne China nga tulinawo Irani ng'eriawo tulinawo North Korea eriawo kati the same time ne Putin yabaddeko then kwabaddeko ne environmental issue bayino kuba America yava mu kulwanyisa abonoona so kakati yava ebyo byonna byadde birina okwogerwako so buli kimu base bakyogerako abakulembeze abenjawo buli omu najjanga mpazi n'ensonga ya gundi Khashoggi Khashoggi Jamal Khashoggi you know yabadde yamaanyi nnyo ti America kuba Saudi Arabia so kati zensonga ezabadde nyingi ezayogeddwako okutunda ebyokulwanyisa tekyabademu okutunda ebyokulwanyisa ekyo kyabadde ate kyababiri Trump ne Butuluki ne Putin kuba Putin yaguza ttaka era babadde bagenda kugula missile defense system okuva e Russia namuwulidde yewozaako Putin ng'agamba nti yali Putin naga nze sika kino mpagira bano balwane wabula kyendiko njagala bazimbe defense system yaabwe enywere kati ate America nabo babadde bagaapo be baba bakola ki be batunda suko ifwa batunda so kakati yawe byabadde babwe ne Putin so naye nga zino ezabadde ensonga ki enkulu nyina ne bajjanga bazoogerako so ebimu ku bye batuuseko nti Trump kati nga ku nkayana zaye ne China yatusanaga tagenda kuongerako tusooke tukendeze emisolo kuba yabadde agenda kuleeta tali nga ya billion dollars
nga 250 ku buli kyamaguzi kyonna ekiva China ogenda wa mu America. Kati ne China nayo negamba ekyatusiza America okukaka tegenda kuteeka tariffs kuze bayita rare minerals. Waliwo minerals mu nsi wano ezikuta kati kati nga wala cobalt ti cobalt yemu ku minerals esinga kyovola ba Congo tejja kuteerera lwa cobalt yo yali mu cobalt yemu ku minerals tino buli kintu kyolaba wano ekyamasanyaze masimu cobalt yakola olete zino zisidi olete n'ebyokulwanyisa cobalt yakola kati China ku producing rare minerals mines are producing 70% rare minerals so bweteka ko nakti ku America erumba akatale konna agakola ki gonna gagenda kubanga tegakyafuna ki minerals ezo olye esasanye ebyayo kati yo ekole ate America kijetagisa kulumba mu buwanga buno obulala nga beba collecting eno bafunyeyo katani kamu eri bafunyeyo so kakati ekyo nakyo kyazizaamu Trump nakakanamu so ne batuula ku meza we batudde ku meza then buli omu ng'ayina ensonga lwaki munna alina okukakkana so kakati ekyo ekimu kuki so kakati ne bakikanyako Trump n'agamba tagenda kwongerako sanctions era nakiriza n'egundi take Hawaii ntino ajikiriza ebimu basobola okufunako ku technology omu okuva mu America oba companies kolaganeko ko na America ne China babawe kuki na da technology oyo kati nga Android so kakati ebimuko so economic nabo bwo musajja munoleka mwezi nadda kubana yese baba so economic weno nene nnyo so kati batudde ne bateesa enteesaganya zigenza okuggwa Iran bamalidde wano Iran kakati Iran ekyalo nti Putin yatuuse n'awa speech n'agamba nti liberalism alabika agenda kufa mu nsi eno China bwannanyini oba dictator buwamba tikubanga wogamba nti no Iran yemu kuba sponsoringa terrorism bonga Russia bo bakiganye era ekyo kyaletedde Trump okukakkanamu nti wano recent we bakuba drone Trump yatuuka okulagira bali bagenda kuba strikes naye n'amaana azizaamu so kakati ekyo kyabaletedde okuba nti no Iran teyabadde ensonga y'amaanyi olw'okuba nti n'abaagiwakanyiza babadde bangi era ne Trump yabadde atuuka so kakati ekyo ne bakivaako neeteba issue nnyo kuba okusinga olukungaana luno luba nnyo ku byanfuna then impose challenge ebeera eguddewo eyo nayo ne bagihandolinga America eguza Kabaka Saluma ebyokulwanyisa naye Congress America neteekawo n'enkola era ekata yomu yaguza kata yomu yaguza Salman entalo zonna ezisinga wano mu nsi kutunda byakulwanyisa zitandikibwa lwa kutunda byakulwanyisa Russia, America, Bungereza, Bufaransa. Nyuma yiga watu afunira. Watunda. Chovala nti kakati bayiganyiza ba alayi ba Russia, Libya, bani bonna babadde babakwa Russia netuuka n'ekizula nti bamalako ba alayi. Tekiriza gwe bakuba Syria yagana, gondi yaga so kakati lwe utawo luliwo buli omu kuba na ba allies kutunda byakulwanyisa. Nenge kyamazima. Omusajja mukulu Hassan Rouhani alina ebyokulwanyisa n'ebya nuclear. Tanaba ku developinga. Tanaba ku develop naye nga mu process asobola obi developinga. Kuba byonna facilities ezeetaagisa azirina just limitations bamuteekako te nuclear enrichment talina nuclear mungi asobola kukola byakulwanyisa naye ku kye yabadde agambye nti agenda kumenya byonna ebiri mu ndagaano yabadde ajja kufuna nuclear gondi uranium amusobozesa nga ngenda mulango ne kano kamenyewo America erina kyeyagambye ku Ayatollah Ali Khamenei sabiti ewedde ngagamba talina buyinza talina ki bali ngije bagadde bamulengezezaamu ate nga Ayatollah mu nkola ya Iran bwa wagulu nnyo awulizibwa Kim Jong Un nti supreme leader Ayatollah a controlling Iran yonna eteeka parliament sobola mulonda president n'alonda prime minister Ahmadinejad yaliwo yenga wali atunula kyaganyi tekikola kyakiriza kyekikola ye supreme leader era yalondebwa amala kufa ne waddawo omulala wansikirano amala kufa ne waddawo omulala ne balonda omulala kabaka mulamba alina obuyinza bungi njagala watukomawo nga tuva mukuumulamu tuve mu Osaka tuveedde mu Osaka nga musajja mukulu
Trump eggulo yasuze mu South Korea yafa utuse misinde yatuse buziba bamwaniriza n'enjuba ng'emulingizako bulingiza bwe n'atuuka nesi ate nga ayagala kusisinkana Kim teyasuze mu wagundi eri yasuze South Korea tibasiregenze Pyongyang yagala kusisinkana munne ekyo tekiyinza kubeerawo mangu ekyo amawanga abiri omukulembeze okutuuka okukyala naye nga kijja kujja gye bujja South Korea wowe wakyala woweka hauno alayi naye oli enemy balina yembase mu North Korea balina consulates si embassy yaduse misinde n'atuuka Kim yatuuse usameka yokudeeka Kim teyabadde yeri mu Musaka yabadde waka tali kubana abanene ogenda kuntangazaamu basisinkanye mu demilitarized zone bakanyizaako kubanga awaliwo olutalo oluli wanyumizaako ne basitulanga biki Data TV tukole kasituka twebunguleke wakitunze gomba tudde n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ensi mwetuli bino bye birimu